abantu nga bamuwooganira kata Bamugambulire olwo nno bibadde ku Nasser Road oluvannyuma lw'okubanga bamulabye mbu abadde ne lawyer we nga balinako oba mbu ebipapula bye babadde bajingirira. Jjukira guno omulembe gwa digito, abaana ndowooza bamutambulirako buli gy'alaga, ate era jjukira kati abaana balina amasimu ga kamera buli w'alaga. Kaakati akavidiyo ako ye abadde muli nga batudde balina bye bakola ku kompyuta, kumbe bamutezedde akakamera akavidiyo nga kagoyinze viral, abantu nga bakalabye. Abantu kwe kusaakaana akafaako. Hajjat Suna baagala kumutta bannaaye. Hajjat Suna si byangu naye byo bikyalanda era byo biwanvu. Essaawa ya kakati twogera oyo nno gwolaba mu kifaananyi, oyo ye taata w'omwana we, taata Nisha, gwe tulategeddeko nti webabadde wali ewa Balamu. Balamu amugambye nti akkirize taata Nisha atwale Nisha oba atwale abaana be bonna balina, nti kubanga ye nga maama obuvunaanyizibwa bwamulema. Era kino ndowooza Katambi mukalabye, kino maama Nisha oba Hajjat kye yagaanye, naye oluvannyuma lwa Balamu kumugamba nti taata Nisha ajja kuba nga amusasula ssente z'ataddemu, awo nno Hajjat nakkiriza. Mukyala yategeera ssente ono. Nga tuvuddeko eyo munnange bya Suna ne Nambyayo nabyo munnange ate biranze. Mulowooza Suna tebakamutemye. Nambyayo ku ntiiko. Abange Uganda egenda tuuba, tugenda kubeera bize. Ogwa Suna Nambyayo guzeemu. Anti Nambyayo bwe babayita mulandizi, ng'omukulu agenze mulandizi basazeemu ekyapa. Nambyayo naye yadduka gwambwa paka mu kooti. Bwe yagenda mu kooti munnange nga basaavinga pate zombi. Bwe basaavinga pate zombi ne basaavingira bannamateeka b'omukulu. Omukulu Suna ne bamusaavinga bannamateeka be. Bannamateeka olw'abasaavinga ne bagamba ffe tetulina orders from omwami oyo, mumwewandiikire mumutegeeze directly. Munnange ng'emisango gikwajja nga batandika kuwoza. Natugamba musooke emigiwoze ffe tugiyingiremu nga giwedde, kubanga kooti bwebiyingiramu ffe nga batugobyemu. Nga munnange lwaki ruling teweebwa? Ruling eweereddwa ennaku z'omwezi nga 31 kansomedde ekyo yes 31 omwezi gwa October omwaka 2024 before his worship Kagoda Ntende Samuel M. Era ng'ebadde mu Republic of Uganda in the High Court of Uganda. High Court of Uganda wakulu nnyo. Order eriwo eti kino kiyimirizza omuntu yenna okukolera ku order z'omukulu Suna okutunda, okusazaamu
ne kiyimiriza ba girlfriend be abakozi be abajja authority from him baganda be abooluganda oluko n'emikwano okutransferinga okuzimba okumogejinga okulizinga okupangisa byebimu okugoba evicting applicant n'abantu be wamu n'abaana oba n'abakozi be n'emikwano gye nga we kibadde kiri nga bagobagana bagoba aboono baveewo nga abagirlfriend b'omukulu bagenda mu maka nange omulamuzi agambye tebaddamu okwepampaliga okugamba nti basazaamu ekyapa okugamba nti nno batunda okugamba nti bagoba omukazi okugamba nti bazimba okugamba nti bagoba abaana okugamba nti bagoba abakwano be oba okuwola oba okulizinga oba okufunirako ssente ku ttaka eryo property emanyikiddwa Busiro block of 435 plot 759 at Bukaya Wakiso district until the final determination of the main application for temporary injunction atiana madenja galakaza mu Luganda for a temporary tebagobye Suna Beni ekyo temukisala wabula bayimiriza sijuyi musazaamu ekyapa sijuyi ba girlfriend bazze bagoba sijuyi omukozi we waka simanya asikali simanya biki omulamuzi agambye bisooke biyimirire so mikwano wenjogerera nga court order efulumye ba girlfriend abenganda abakono ab'emikwano abakozi kooti ebayimiriza kitegeeza Katonda bagenda ntandika okukwata abantu emisango gya trespass naye so omukulu ne mukyala we bo naye omukulu bamuyimiriza okukyusa okusazaamu okutunda kwewulirako naye Uganda egenda tuvuga speed abakazi mugenda kutuvuga speed leero kabatuvume bano mbagambye omukulu yasaavingibwa through baloya era baloya ne bawandiika ne baliplyinga nga bagamba serve the applicant personally we have no directions okuva ew'omwami oyo ababadde bwe baali basaavinze nga baloya abazibe ne bagamba mu musaavinge ebbaluwa so bakwano omukulu Suna Beni yasaavingibwa ennaku z'omwezi nga 13 Okitoba balooya be ne baddamu ng'ennaku z'omwezi 24 Okitoba omwaka guno nga ababadde balowoozebwa kankikole bwe ntyo saagala kuntwala mu kooti kuntuuza mu bigambo abaali balowoozebwa okuba balooya be ne bagamba batatuwadde tusaba omukulu mu musaavinge personally bawandiika waneeno omukulu mu muwandiike personally mumutegeeze ne bamusindikira ku WhatsApp n'agaana obbibikula ne bamukubira direct from court n'akwata n'abagamba taliiwo ayina ekivulu naye ng'ebagamba obutabaawo tebugaana musango genda mu maaso omulamuzi n'akawaŋŋamula n'abagamba nti bannange nti ye nze omulamuzi omukulu amanyiddwa nga njagala kusoma amannya ge His Worship Kagoda Ntende Samuel M ndagira buli ali ewaka awo ku orders z'omukulu oyo okutulugunya omukyalo oyo aveewo nga tannakwatibwa omukazi tajjibwa mu nnyumba omukazi taddamu okugaanibwa okubeera n'eddembe awo temwewolera ku kyapa temusazaamu ekyapa tafuluma ennyumba temutunda temusinga byonna ow'ekitiibwa omulamuzi abigaanye era wano wendegerera nga asikaali bw'atenyweza essaawa yonna bagenda mukwata ogwa trespass ne bamugamba taddamu okutwala ba girlfriend ewaka wooli waasula abeere ne ba girlfriend be eyo nsoma biri mu kiwandiiko era ngenda kipostinga saagala mu nvume bannange erinnyo linnuma agenda kuŋŋamba erinnya bwe likuluma embigaana okuyisaamu bambi linnuma temunvuma so ensonga za Mary Nambyayo nazo
bwe zityo wezituusaawo omulamuzi agambye tewabeeyo erijja sijuyisazaamu sijuyikola ki abigobedde ddala n'agamba nedda temusazaamu kyapa kubanga kyakolebwa mu butuufu tewaba mu high court gye bivudde banaye bino si bigambo byange era bagenda otandika okukwata abantu trespass bano abenalaba balwanira mu vidiyo abo kati nabo bagenda basaavinga gwabwe kati esaawa olumuntu atandika okwansalinga omusango gwe yazza before the court manange omwaka guno gugenda tuuba tugenda kubeera bwetuti bwetwambuka bwetukkirira Hajjat versus Haji Suna Ben versus Nambyayo nga tugenda kubeera bize ng'ebivumo tugenda kufuna bingi munkwate kati kanfune panado mmire olulimi bwe bweyongera ndaba omusawo sinza atamanyi kuseka bambuma ebinnyo by'abafu leero luno so bakwano ba social media in-laws abakooti ya Facebook TikTok YouTube yesawa mujje ate kati mufunye omusango omupya oguzeemu okuttula mujje mukole ebimalirize emirimu gino wammanga naye ng'omulamuzi bw'atyo bwakikawaŋŋamudde amanya gange nze Fifira Queen mukyala Nsubuga olugambo nduleese kati tutandikiraawo wiiki endala naye tugifunidde ekyayo naye kabandange Mukama Katonda bwetyo court order kanji bateereyo mugirabeko tutandikiraawo kale byebyo buli muntu agumye munne nti wano wetulaga tugenda kuvumwa wano wetulaga tulinawo ebivumo byaffe miliyoni nga 3 wano wetubadde tukyali wa Haji twakakonolawo miliyoni nga 5 ezo ebivumo nze bannaye mbabuulire simanyi kyakwogera so bakwano mweraba kambaviire wano ensonga z'abaami n'abakyala era bannange abasajja bajja kutuusa batye n'okuwasa mulowooza kati mu Africa tetugenda tandika kgenda mu contract marriage ng'omuntu agamba nja kudeetinga naye sijja kuwasa nemwedeetinga naye nga takikola official kubanga gye bituuse abasajja bajja kutya bajja kutuuka bagambe nti Abangereza batusingakaawo ye abeera naawe naye nga tanakutongoza osigala girlfriend ne w'omuzaalira abaana 10 osigala girlfriend mpaka nga amaze okukuba embaga awo n'obalwa nti oli mukyala wa waka naye nga si kyekyo osigala girlfriend we nga tweyongeddeyoko waliwo ensonga z'ekiteezi mwami agenze n'atunula mu nsonga zino nakuleggulo nalabyeko okwa Katambi nga waliwo omwana omulenzi abadde alaga apaati yasigalawo okw'ekiteezi naye nga ddala olabira ddala nabo bali mu matigga naye omwami ono agezaako naye okubanga akubamu etooki mu nsonga z'ekiteezi kyonna ekiri mu kiteezi njagala omanye nti kisukka okuba kasasiro eyatta abantu njagala otunuulira ebintu bino oba oliawo byobadde tonnawabudde byokyabuusa amaaso security agency ziri mu kiteezi zikolayo ki waliyo amagye waliyo police what are they protecting baprotectinga kasasiro baprotectinga abantu basula mu tenti baprotectinga abantu basula mu tenti nga bwe waliyo kirabyewa bantu bangi ababadde bajja bafuna ebizibu bali babawaddeko security bwetu amagye polisi waliyo n'abali muleya bantu abali mu kiteezi basobola okwanza ejogera nabo toyina wadde wosobola okukwatira aka video tayina wadde wasobola okubira ekifaananyi kubigenda maaso what is so special in kiteezi kitekeseza eno yonna security to the extent nti omuntu mwabirabye abalabye ka video mwakalabye nti abantu yenna yagala okwaccessinga kiteezi oyina okupresentinga national ID yo ekulaga nti oli resident mu kiteezi. What of people abasengayo 5 years ago nga IDs zaabwe teziraga nti is a resident mu kiteezi oba mu denying entrance mechanism kije muina esobola okuverifying nti ono wamu nono si wamu. What are they protecting in kiteezi?
jukira ne ku lunaku kasasiro ono lwe yayiikira abantu nga tebannasindika buyambi bwonna ku bantu ababikiddwa kasasiro, nga tebannasindika ambulance, nga tebannasindika excavators, nga tebannasindika basawo basobola kuwa first aid bantu. Basooka kusindikayo magye ne basindikayo polisi nga bakutezi organize. Temwabiraba neŋŋamba nentula neŋŋayi bana balesewo organize batidde nnyo balowooza nti gavumenti yaabwe bagenda gisuulira mu kasasiro nandiki. There is something in Kitezi that we don't know. Olwaleero bakugira abantu bajje balabeko bano bokka abaafuna obuzibu. Wabula okwetolola kasasirawo wonna half a kilometer abantu bagenze bamakinga amayumba g'abantu bagenda kugamenya ageetoloddeawo wonna bagenda kugamenya. Jukira baatu disaminze ndi kasasiro yayiikidde abantu bw'onojja n'obaga nti lwaki mwagala okumenya amayumba g'abantu ng'olwo bakubuuza kati mwagala tukole ki? Bali eri abantu bwe babuutikiddwa matugaye nti gavumenti yalagajjala kati ate tugobawo wano ate kati motugambo tebalina kuvaawo. Kyenjagala mbuuze threat bwebezze oba omuntu bw'abanga mulwadde ng'ayina ekirwadde oba ayina ejjute ku mubiri, mu kifo ky'okugjawo ejjute ojjawo omuntu oba ojjawo ejjute eriruma omuntu. Omuntu bw'aba ayina ekirwadde mu mubiri ojjawo kirwadde oba ojjawo omuntu ekirwadde gwe kiruma. Kasasiro bw'abanga ye threat eri abantu muyina kugjawo kasasiro oba bantu. Kuba olwaleero omukeera nga mumenya amayumba g'abantu abeetoloddewo awo kitegeeza still mukyagala okuyiwawo kasasiro era ajja kudde mwagaziwe ng'ono bw'akoze bwe yagaziwa n'asukka mu kifo ky'alina okubeeramu n'ayingira mu ttaka ly'abantu. Kati bwe munaddamu era ne muyiwawo kasasiro era naye n'agaziwa era nga n'abazzemu okulinaanawaawo bamukomyo okumenya era ng'era nabo muddamu mubagobawo. Bwe mwatudde n'abakugu bammwe bwe mwatuula nabo abakuguka mu waste management babagambye the only way to manage this waste is okugobawo abantu abeetoloddewo. Abe bakugu be mwasindika ebweru bagende basome ebya waste management ne bagamba nti the only way to manage this waste kugobawo bantu. Lwaki temujjawo kasasiro oyo ali threat eri abantu than okujjawo ate abantu? Ogamba kasasiro n'abantu kyekikulu mu ggwanga lyaffe. Muveeyo bambi muviire kasasiro muviire abeere mirembe. Naye nga abantu bemujjawo tebaagala kuvaawo tebali ready kuvaawo naye kasasiro gwojjawo tajja kulemerawo. I think that would be the solution. Bwe mubanga mulemeddwa okuleeta ebyuma ebisobola okukennula kasasiro no n'avaamu emigaso mujjewo kasasiro no mufune ewala gye mugenda other than okujjawo abantu be mutagenda na kusetolinga. Abakulembeze ku buli mutendera gwonna obe no constituency yiyo abantu b'omu Kitezi beetaaga obuyambi bwammwe buli mukulembeze ku buli level. Bano bannayuganda eno gavumenti nga bweri stubborn bwetu tegenda kuwa abantu bane tegenda compensating abantu abo beetaaga buli muntu kyovola babalwanagana temumanye ebigenda maaso mu Kitezi. Bantu bameka olwaleero abamanyi nti bamakinza amayumba g'abantu bagenda gamenyawo. Olwaleero tukyatunuulidde bali mu tent nti tebannaba compensatinga naye tebannatunuulira bantu babamakinza amayumba gaabwe nti gagenda kumenyebwa. Eyo gavumenti enasasula abantu abo nga mugimanyi bwezzeekola effujjo ku bantu. Bannange bano abantu abasula mu Kitezi bannayuganda abakulembeze muleme kudda mu bintu bya kisirusiru muyamba abantu. Olwaleero booli area MP w'ekifo oba toli ensi yaffe abo bali awo bannayuganda kale tukkirize nti abantu babagobewo naye wabeewo at least embeera eteekebwawo this time around buli muntu akompensatingibwe abantu baleme kutambula bwe batyo buli omu agenda ensi emukasuke gyemukasuse. There is something in Kitezi that we don't know. Public Health yawandikira executive director ne assistant executive director ba KCCA ne babaga nti ekiri awo kitinta. They didn't do anything. Bwabanga tewaliwo kiri mu Kitezi kyetamanyi, why didn't the responsible people take action okuvunaana executive director oba assistant executive director nti mwalagajjalira omulimu gwammwe ng'ate babawandikira ne babategeeza nti ebizibu biti bigenda kutuuka mu kifo ekyo. Olwayo babanga tebannavunaanibwa negligence ate nga babadde basasulwa. Were they preparing us oba they were preparing people? Kati lwaleero ne bunnajjanga okaayana nti abantu tebabamenya bajaga mwagala kimmwe. Abantu bafudde tugezaako bajjawo baleme kuddamu kufuna buzibu kati mwogera ki?
waliwo ekiri mu kiteezi ekyo ekituuse okubeera nga kireeta security agencies ne zibeeraawo security nebeera tight wetu woowulira abachina waliwo ekiriwaawo abamanyi okola research banaabinoonyereza naye my worry is abantu banaakompensatingibwa abantu abo bagenda okumalako emirembe babajjewaawo kale babanga waliwo kiddiru kyabwe ekiryawo kye baagala nga bwe bafuuka nti bo b'amaanyi abantu abo wabeerewo enforcement ekolebwa okumakinga sure nti abantu abo babeera compensated. Tulina balooya mu opposition naye bali eri beebase bali mu kulya ssente. That will be my next video. Awono munnange ebibuuzo bingi naye ansa ntono. Anga tuvuddeko omunaye president w'ekibiina kya NUP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayugumiza ekisolo bali mu kunoonya kalulu. NCKTV webanga tuna subscribinga kekade subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga tokomawo.